ya mukasajja yagaana okugenda maka g'omukazi. Namugamba oba njagala jangu wano. Owulira nga ayagala nkuwase jangu wano. Naye kati mutuufu osula wange. Naakuwa ntya ekitiibwa. Abasajja nabo baddemu amagezi. Zonna abakwasizadde mwana mulenzi. Naye nandibadde mubuulira. Nandimugambye mwana wange. Waliwo omwana sisa wange alina omwana omulenzi. Naye mbeera mukutte nga bebi alina emyaka 2. Mugamba mwana wange tofumbirwanga. Tokwananga omukazi omu tobanga ku mukazi omu. Obuto bwoba oyagala okufa mangu gwe zaala mu mukazi omu. Bw'oba owulira nga oyagala kufa mangu beera n'abaana 6 bonna nga bali ba mukazi omu. Ojja okakasa nti omuntu ofa. Bonna beegatta ku sayidi ya maama waabwe nga teri akuwolereza ne basooka bacunya ggwe. Bano abasajja bagaana totunda bya bugagga totunda bya bugagga. Baana ba mukazi maama waabwe yabategeerera. Ate abaana bano biologically beronda chairman vice biologically omwana atwala obwongo 78% buba bwongo bwa nnyina. Engeri gyakulira mu lubuto lwange n'ayooka amabere gange n'akulira mu ngalo zange gwe taata ng'oli eyo. Kati omwana ono obwongo obusinga buba bwa maama we. Kyokula abaana abasinga babeera ku sayidi ya maama waabwe ne waabanga ye mukyamu. Kati omusajja yenna okuwangala mu nsi beera n'abaana 3 abaana 6 babiri nga baba 3. Bano babeera balwanira kino bano nga balwanira kino bano nga bawalana bano. Kati gwe tebakubeerako na budde bungi bewalana boka opposition yebeera yeekoze. Bo baleke beekolemu opposition gobeera eno nga balwanira gwe buli omu ayagala kukuzza wuwe. Naye woolikola ensobi n'ozaala abaana 6 mu mukazi omu bagenda kubeera ku sayidi egi. Be basalawo bayinza okutegenda bagamba tata emmotoka gitunde n'ogitunda tata wano toddawo. Bayinza okutegeerera baba bagenda kufuga. Kati omusajja yenna ategeera olina okukola opposition mu family yo. Baleke beewalane ono mugulireyo ekintu ono leme mugulira beewalanemu awo. Enkyo ogenda ogulira oli ono bw'otyo. Ekitone nnyo omusajja ng'olina ssente olina okubeera ng'olina abaana mu bakazi basa. Obeera okyali awo n'okwatayo emitwalo miliyoni zo nga zizo n'oggulayo omwaka puloti. Oli n'otamugulira ate nga si weewaka. Bano abeewaka oba ayagala oli ne bakola ebintu bakusanyuse naawe obagulire. Kati gwe aba afunamu oyo science nze amubawadde bamuyita mama zaabu science. Ale kirabe abaana nno kambabuulire ekintu kino kye mutamanyi. Abaana batwala nnyo obwongo. Abaana abazaaliddwa mu bikanga maama waabwe y'omu. Baba n'obwongo bwe baba n'obuyisayisa nga bwe bumu. Obusa buba bufaanagana. Nero ogenda obalaba nga ono kyakola n'ono akikola enkwe z'ono n'ezono z'ondi kateebereza nga tata waabwe oli omu. Kati eyo famire oba tobaako akwagala. Kama nga wazaala abaana 15 omukazi omu. Oba musiru. Muba omu ku basajja obusiru olabye ati n'oli musiru. Kwe kuzaala abaana 6 abaana 5 mu mukazi omu. Oba musiru. Ekirungi ffe ewaffe ku kika kyewaffe teri yali akikoze. Teri musajja yali azadde mukazi omu. Kabe mwana kabe muzzukulu. Taliyo. Naye akatandika okuzaala alina abaana 2 era bali mu bakazi 2. Leka naawe. Ate wakanaki. Bannyina ze sibalaba abansinga obuto. Nera alina abaana 3 mu bakazi 2. Ekyo kiri muto oba okimanyi. Wala abasajja be waffe bawangaala tebafa birwadde bafa myenge gyawe nga bakaddiye. Abaana amakaaga 3 abaana amakaaga 2 agenda kufa ddi. Bwemusinikirako n'amannyo ng'agenda eri asanga mwateredde ng'enjala ebaluma nga mumwaniriza. Omusajja wate waalina okuba. Bazawo ekyo kireese obuzibu ennaku zino. Ekitutawaanya abasajja bejjeeko ki ekyabasajja. Fedajja waffe omusajja yali kashiya ku gombolola. Naye nga buli gombolola gye bamutwala wasizaawo omukazi we n'agulirawo ekibanja. Kumukutu kwetuli tweyanzizza mwe nabe kumira ku mukutu guno mwebali nnyo mwebali eddala okwekumira ku mukutu guno. Tronas Media amanya Tronas ngandi ne mama Zaabu mama candidate mama Feza anta yagala Mwanjula muna Masaka omutuufu.
Ndi Namasaka gye banzaalira, gye nasomera, gye banziika, gye nazaala, gye Gy'osuubira okufumbirwa mpeta mbaga. Sijja kufumbirwa Masaka. Ya, kyenkisaza mu linnya lya Yesu. Nadde njiya ku Odongoto baamututte. Omumpa otya? Anti wagamba oyagala munozana. Singa saagala mukadde, sagamba ko Odongoto mukadde. Nyakulimba nedda baba. Wadde oyo omusajja namuwulira nga ndi mwana muto kati wuno ngenda mwana yaba mwemeka. Nawe wadda. Saagala mukadde. Bayiza wewe saagala musajja asuka myaka 45. Odongoto si mukadde. Onombo Odongoto nkutumiddeko ogamba otya mukulikeeyo munnange. Oyo yamala emyaka 2 mu parliament. Akwa kale yali agenzeyo muto. Yamala emyaka 2 mu parliament oyo. Myaka 2 emanyi gye nali emabega. Wali mukadde. Ninayo kumuvubuka. Kale emyaka ekinene emyaka 5. Era 5 abaakuza atafuuse jjajja. Ano najyo mingi. Mwagala banaafa mangu musigaze by'obugagga. Nze saagala nze mu bintu byensinga okutya mu nsi muno. Bonamwandu. Lya Namwandu. Kyobola olumutya n'okufumbirwa. Banange nti nze nalaba nnyo bannamwandu bangi ewaffe. Amanyi abasajja baafaafanye eyo wakati wa 1228 e Masaka. Abantu baafa nnyo siriimu. Bayiza wewe obeeranga ne mukwano gwo nakugamba mbuwe Masaka. Mama wange ne taata wange bafa. Tomubuuza nga baafa ki abasiriimu. Abantu baafa e Masaka. Kati bannamwandu baabeeranga bangi ku kyalo. Kati nga ndaba teri nnamwandu ali mu mbeera nnungi. Bannamwandu bonna babonaabona. Kati nze gw'olaba nti erinnya lya nnamwandu nze mba mu relationship. Nsabira omusajja nga sinneesabira. Awangaale abeere bulungi. Agenda akolakomewo bulungi. Afa nga ndina abasinayo ex n'omu yali afudde. Bonna balamu. Nze mbeera mu relationship neesabira omusajja gwe ndi naye mu relationship singa nze we neesabira. Erinnya lya nnamwandu nditya. Era nze wenda abakazi bannamwandu batunulira bwe nti abannamwandu bangi baakulanga ku kyalo kyaffe kumbe nga buli omu nnamwandu. Nga buli omu ne bajjajja twabeeranga nabo abamu abasajja babwe nga baafa. Kati nga ndaba embeera gye basitwagolinga mu kkula kuza abaana okukola kinyingi. Siriimu gwe lowolako ku siriimu eyakutulangako abasajja obusolo. Akasolo ne bakaziika ne kakusookayo. Wamulabako? Namuwulira. Kali lumu neetaaga emboozi namba kunyumiza siriimu we Masaka we yattanga abantu. Kubanga nze nali muto naye nga mmulaba olaba buddobo nga nkulaakulaawo. Ijanga yakulabanga nga otandise okulaakula otandise okumera amabeere. Ng'akugamba Fiona ogenda kumperekerako ewa gundi baaleeseyo omulwadde. Kati bw'owulyanga nti no baaleese omulwadde kitegeeza baamuleese afiire wa kumpi n'ekijja. Ajja agulayo sabbuuni awo n'omuti ne afu ya sukaali n'obutunda ng'abugjayo n'amenvu mu nnimiro ng'agamba tugende omperekereko omulabe. Kati nga mutuuka ku mulwadde ng'awunya nga yakutuseeko obusolo ng'ayina amabwa nga banyookezaawo anti bw'aba awunya tewaabeeranga bino bya perfume. Omuntu yavundiranga ku nsi. Siriimu yakulumanga n'ovundira ku nsi. Ogenda mutana nga wavunda dda. Nga amabwa gamuli tasobola kwogera nga bamulinda lwa kutuka. Bagambanga n'okugamba bannange leero teyafudde ayinza okuba ow'enkya ng'ogenda kufa. Abasajja nga bakutukako obusolo ne babuziika. Susu. Susu yenna byemusi busolo. Ne babuziika nga bo bakyali balamu. Kati ng'agenda okufa talina bolozi, talina busolo bwavaako. Kati nga bwamusookayo. Era nga bafuna akabuga kati ne babuziikawo. Kati nze kunyumiza jjajja wange ng'akutwala bumuwerekereko olaba omulwadde kumbe ng'ayagala olaba omulwadde oyo otye nnyo okwegatta. Ng'agenda n'akugamba Fiona ndi mwagenze babiri tuula wano osembere ddala wali omulabe. Kali nabiraba bukulu nentegeeza message yali akola ki? Aleeta. Wali towakitegeera. Myaka 13-12 yalandise okulaba
ng'atambula naawe buli mulwadde gwe baleese ku kyalo olina omumuwerekerako. Kati nakitegeera nkuze kyeyali agezaako. Kati ng'akugamba bwe muba muva mulaba buno obulwadde bwe bumuluma obwa siriimu. Naye eyakola yatandika ebyabasajja nga mwana muto. Kasi otandika ebyabasajja ng'oli mwana muto, eyo embeera gy'obeeramu. Agambabwa ezenswera obwo obulumi biki ng'akuteekamu akatwa bakubika sawa yonna bakubika kati essaawa yonna agenda kufa. Era twandibadde tulima alima wano nga bukyali kubanga lwafa tulina kulima abantu babana abayitawo baleme kulaba muddo. Kati nga mwetegekera okufa kw'omuntu akyali omulamu. N'ekirala kye nnayiga nga mweyo embeera ya siriimu oyo omungi. Abadde basimbu bwe twagenda nga twasangawo ekifupa kya Lucozade. Okimanyi paka na kati sinywa Lucozade. Nze nali mmanyi nakula manyi Lucozade abeera w'abalwadde. Nakula n'ekitegeera Lucozade energy drink naye sobola munywa na kati. Kozi twakyaliranga nnyo abalwadde abo. Nga buli mulwadde gwe tugendayo tusangako ekifupa kya Lucozade. Kati nze we nakula nga ndi muto nenkula nga mmanyi tino Lucozade alina kubeera w'abalwadde. Ate abo abayi abo abagenda okufa. Kati ekyo kyasindikanga nnyo message abazadde bedda. Bayiza abantu b'e Masaka baafa nnyo siriimu. Kumpi nga buli ogenda n'olaba entaana. Ate baavanga Kampala abantu b'omu kyalo tebaafanga nnyo siriimu. Abalwadde babaleetanga buleesi. Baavanga eno. Baafa nnyo bambi. Nzijukidde embeera eyo. Kitalo nnyo. Kitalo ddala kati nno. Omusajja mukwate bulungi. Na kati nze ntya okwegatta weyo embeera. Era neegatta nti nze seegattangako nga ndi safe. Buno ndi awo. Ne bwe mba nkukebeza emirundi 3 mba manyika oba ebyuma bifu. Embeera eyo yampisa bubi nnyo yandeetera ebizibu. Kati obusimu bugenda kufa ebbanga ki? Kati ko birowoozezzaako. Ntya okufumbirwa kubanga mba manyi omusajja ajja nedda. Tekisussa ate. Nze abafu tebankwatako nnyo nze sirumwa abantu bafudde. Naye nnumwa nnyo omusajja afiiriddwa omukazi afiiriddwa bbaawe. Ate omusajja afiiriddwa omukyala we? Omusajja afiiriddwa omukyala we yaafuna mulumbe mwennyini. N'abakazi bwe kiri. Olwedda aba alinayo owookubiri. Waliwo omusajja afa abeera n'omukazi omu. Nera ateekawo budesi namba 2. Kolero nyi lwe baziise mukazi we. Abayi ogaba ky'abasajja tebakaaba nga bakazi bali bafudde. Naye ate abakazi bakaaba. Ireka naawe n'abakazi tubabalabye kati ennaku tebakyakaaba. Maama abakazi bakaaba ojjako abagagga we batakaaba. Naye ng'obadde tolinamu kasente aba akaaba afuna amabuga amangi. Naye okimanyi bw'ofa abakulumirwa baba bati buli omu aba alina ekigendererwa kye lwaki akaaba. Kati omukazi aba mutere mumukwatibwa ekisawo abeerewo omuntu amusasulirako fiizi bamwongera amabugo. Ngabo be baavu naye abakazi b'abagagga amaaso gabageetegereza. Emmotoka zonna bazireese. Kaadi z'emmotoka ziriwa. Asooka nagenda ku make-up. Bakola enviiri tobalaba bakola enviiri. Batalina maziga kati akakodyo k'obutama na maziga kano nga bba waafuda maki bakakola ateekako shades eza black amugambe mbu bambi yakaabye amaaso naye amaaso gabamalamu. Kati ababuzaabuza ffe abazze okukungubaga tugambe nti bambi amaaso akaabye nnyo ne gamyuka kyataddeko shades kumbe abatayagala tumulabe nti takaaba naye kati bawange ng'afudde nga nina ssente mba nkaabiraki. Abakazi banno baba kukola ki bannange simanyi. Bwe begendeeza bateekako galwindi tewala bano aboono. Kati okiŋŋambye nja kuba begenderezenga bakabagagga ajja n'awa speech ng'ayambadde eggomesi asimbye bakubina ebyaffe bwavanga mu nnimiro abakazi ne bakaaba ne beekagata nga nnamwandu omuledera nnamwandu. Nja kwebbirira lumunzi naye nnamwandu w'ennaku zino abeera ku lumbe lwa bbaawe ng'alinga ali ku kwanjula kwe ng'akaviiri akakoze tuddeko shades ne make-up ne lipstick bbaawe afudde mutuufu. Omuntu afudde ng'omwagala afuna ddi obudde obutaako lipstick. Ate okaabe n'ebyobugagga bigende. Nedda kati lipstick abajjirawa. Abasajja bagamba bambi mukazi wange nakola naye mbadde mwagala nnyo. Omukazi gwozaddemu obaze naye emyaka 2 mutuufu n'ofa n'afuna obudde obukola make-up aba yali akwagala
nalabako omukyala Lumunga akayana n'omukwano gwa bbaawe mugenzi nga bakayana omusajja omukazi aleeta omusajja mu makaago mukwano gw'omugenzi mukwano gwa bbaawe yafa agamba tekisoboka kisoboka kitya toleeta mu kusajja wano genda eyo weegiriise genda eyo weegiriise bikole byonna byegala ne mugana makaneda bayitegeera nti omuntu bw'oba oba ogenze togenda kudda ensi bajja gijjako amaanyi bwe bayitegeera nti no bw'ofa buli kimu kiba kikomye abantu bano abafudde bw'afa muleke kugaana baana na nnamwandu kukola bye baagala olw'okuba oli yafa kati omusajja afudde tagenda kudda talidda buli omu akimanyi lwaki oba ogaana omukazi okwagala omusajja gw'ayagala nedda mwagalireyo naye toleeta omuwasi lwaki tamuleetawo mpa ensonga emugaana okumuleeta wano mukazi omukulu myaka 5 agende mu loogi ng'ayina ewaka obuliri bwe si buli muntu nti asobola okwebaka mutali buliri bwe ayinza okuba nga obuliri bwe bw'ayagala lwaki muba mugaana abaana bano tunda ebintu bya kitaabwe agenda komawo abikole tukaze njagala nnyo omwana n'atundirawo nga bakatattawe yakafa mu bitunde biggwewo mubirekawo kukola ki olaba ewaffe eyo baneiba baffe baalinga balina ettaka ddene nga liri ate mu ttawuni naye nga tebatunda naye nga balemesezza ekibuga okukola ki okukulaakulana abantu baagala zimba mu masomero tetutunda twagala zimba wano ddwaliro tetutunda twagala kukola wano maduuka tetutunda naye nga baavu nga balina akayumba weekati kabi naye nga ettaka ddene nga tebatunda naye nga buli muntu w'okukyala agamba mukama singa tufunayo omuntu nabba ettaka eryo n'alikayanira nabba ettaka eryo n'alikayanira buli omu ng'alisabira lwaki omunnannyini ttaka yafa abaana ne bagaana ottunda ekibuga kigaanye okukula singa naawe tebakuguza tebatunda abali bannannyini woosula wandibadde ofunawo kati munnaye waavaayo lumu nga muvaamu omwana omunywi w'enjaga ng'atundako kapaati nga bamuwa omusimbi kati buli omu yatunda ekibuga kyakula dda wawaayo omuyaga ogu ngabbawo kibuli ng'afuna babbuloka nga bagamba baguziza wano nga bamuwa essente nnyingi kati bali nga bategeera wano waliwo ssente kati buli omu yatunda dda ekibuga kyakula dda baazimbawo dda bazimbyewo amaduuka naye nga omugenzi aba afudde naye toleeta mukazi musajja wa nze nemba nzimbye ennyumba yange omusajja waba omwagala genda ewuwe ate omusajja bagambye nti ogenda omuleeta ewuwo aba ayina ewuwe aba apangisa kati nze nga ngenda mu muzigo ng'omusajja wange yafa yaleka amayumba leka naawe omuntu yenna afudde mumuleke asigaddewo yeeyagale mubaleke abakazi abo simanyi toteeka nnyumba abaana bwaliwo baana balina olugezi nazo naye omwana alindeetako olugezigezi nja mutema bisana simanya maama taata yafa lwaki ofuna omusajja animolo yange naawe oyina eyiyo nze maama wo nze yakuzaala ompa otya obuyinza okimanyi akamanyira ako kakuze omwana essaawa zino agaana kitaawo emyaka 8 ottunda ettaka lyakera ku mutene yeegulira naagala taata totunda ttaka akamanyirako mwakajjawa tebiri kugondi ku Lwasa ramu na Masaka muno abaana bamugezako n'otunda olajja ne Lwasa wakuba ne Lwasa naye mutiitizi nze nandi bitunze n'ennyumba gye mulimu n'engitunda kajanja lwaki mugaana omuntu banange ssente zino zimenya kati gwe omwana gwe bazadde obuzaazi naawe kola ebibyo otunde ebibyo bino sisa kujawo nga ettaka lisikire awo mu mugaana odditunda baba yalisikira naye ssente ze yakwata n'agula ettaka lye n'alikulaakulanya oba n'azimbako amayumba n'atuuka mu myaka egyo gy'alimu 7 6 n'omugamba mutotunda abaana bamanyira nze nja kutema omwana ogaana otya kitaawe yakera kunyera gwe ddala otunda ttaka liryo nakukuza wali myaka gyo nga nina ettaka eryo liriwa mpozi n'abala nange besitakiriziganya nabo omusajja mukazi we yafa aleese omukazi okuwasa ng'omugamba nedda kyekyo omukazi ng'omusajja yafa ne mugaana owasiza mu nnyumba eyo omukazi nedda naye omusajja lwaki omukazi nedda nga yamala nebbawo emyaka gyonna nga bakolerera ennyumba eno ebintu bino biba birimu omwenkanonkano mubireke bonna buli muntu yenna abeere mwenkanonkano
kino kye nabagamba mbu ndi musajja mufumbo n'omukazi mufumbo oyagala nsasule 50 tukole 50-50 nsasule school fees 50 nawe 50 biuza amasanyaze bukimu tukigabane ate gwe toyagala koza bintu lwaki ekyo kye kinnuma oyagala kuyambe ku biuze waka fees mpeyo nga nawe owaayo fena tukera ku mache ntugane tukola bekuga ati yoze ebintu nga bwenfumbe mmere lwaki oba ogaana ng'atenze osasula 5 n'ensasula 5 tuweza akakadde ka fees ikanuke kamanyiro kembulira aka kamanyiro k'abasajja kemuleeta namwe olumu wadde mbawoleza namwe olumu bakola ki mbava kati bwawe omusajja mukazi we asobola okufa omusajja n'aleeta omukazi n'awasiza mukumbe lwaki oba ogaana omusajja ng'afudde okuleeta omukazi aleeta omusajja mu nnyumba lwaki mumugaana lwaki owasiza mu kika ekitali kikyo genda bakuwasiza eri mu kika ekitali kiki kitya enyumba eyo omukazi kasawera nga bamuwasa nga nyumba maka lwaki bagaba ebyobugagga by'omugenzi enyumba ya wakati bagigaba olaba yewoko we bagaba nti omwana omukulu atwala amaka gano kati olaba bw'oleeta omusajja n'agenda kutukuwamba maka gano ati leero omusajja wange yasooka sinze aba yamutta singa nze aba oba wakaleeta omusajja ono gwe n'ofa ati awaba wawe olaba nga bw'afuula oyabeera ku bufumbo kyogamba asobola olemerawo ate naye ng'agamba ali ku bufumbo nga lwayagala kuwasizaako tasobola kuwasizaawo nawe naye n'abasajja nabo bannange weebaka otya mu nju etaliiyo waliwo ekintu kino kyenneewulira mu kiddala ng'oli musajja omukazi n'akuyita ewuwo ne weebaka n'okufuuwa otuwa otufuna otya ekino kyo kyannema otegeera omusajja nga bulamu Katonda yabutwala nze kasaafuna omusajja nanga mutugende ewo oba oyina ssente zitya tukomaawo mebe mba nkwagala nnyo tukomaawo oba tolina magezi lwaki ogende wabe ewaka w'omukazi nga kati gwoba osula wamutwala ewuwo oba toyina gy'omutwala pangisa loogi naye bannanga omusajja yakera ku mukyala naye abasajja baweddemu ensa abasinga bisajjasajja waliwo omukazi yalina ssente ng'alina n'amaka ge biki omusajja n'amuwasa n'agamba oba onjagala nnyo jangu ewange omusajja asula mu muzigo omusajja yagaana okugenda mu maka g'omukazi namugamba oba onjagala jangu wano oba owulira ng'ayagala nkuwase jangu wano naye kati mutuufu osula wange naakuwa ntya ekitiibwa abasajja nabo baddemu amagezi so n'abakwasizadde mwana mulenzi naye nandibadde mubuulira nandimugambye mwana wange waliwo omwana sisa wange alina omwana omulenzi naye mbeera mukutte nga bebi alina emyaka 2 mugamba mwana wange tofumbirwanga tokwananga omukazi omu tobanga ku mukazi omu obwo bwoba oyagala okufa amangu gwezaala mu mukazi omu bwoba owulira nga oyagala kufa mangu beera n'abaana 6 bonna nga bali ba mukazi omu ojja okakasa nti omuntu ofa bonna beegatta ku sayidi ya maama waabwe nga teri akuwolereza ne basooka bacunya ggwe bano abasajja be bagaana totunda bya bugagga baana ba mukazi maama waabwe yabategeerera ate abaana bano biologically beeronda chairman vice biologically omwana atwala obwongo 78% buba bwongo bwa nnyina engeri gyakulira mu lubuto lwange n'ayooka amabere gange n'akulira mu ngalo zange gwe taata ng'oli eyo kati omwana ono obwongo obusinga buba bwa maama we kyobula abaana abasinga babeera ku sayidi ya maama waabwe ne waabanga ye mukyamu kati omusajja yenna yenna okuwangala mu nsi beera n'abaana 3 abaana 6 babiri nga baba 3 bano babeera balwanira kino bano nga balwanira kino bano nga bawalana bano kati gwe tebakubeerako na budde bungi bewalana boka opposition yebeera yeekoze bo baleke beekolemu opposition gwobeera eno nga balwanira gwe buli omu ayagala kukuzza wuwe naye woolikola ensobi n'ozaala abaana 6 mu mukazi omu bagenda kubeera ku sayidi egi be basalawo bayinza okutegenda bagamba tata emmotoka gitunde n'ogitunda tata wano toddawo bayinza okutegeerera baba bagenda kufuga kati omusajja yenna ategeera olina okukola opposition mu famire yo baleke beewalane ono mugulireyo ekintu ono leme mugulira beewalanemu awo enkyo ogenda ogulira oli ono bwotyo
ekitone nnyo omusajja ng'olina ssente olina okubeera ng'olina abaana mu bakazi basa obeera okyali awo n'okwatayo emitwalo miliyoni zo nga zizo n'ogulayo omwaka ploti oli n'otamugulira ate nga si weewaka oba ayagala oli ne bakola ebintu bakusanyuse naawe obagulire kati gwe aba afunamu oyo sayansi nze amubawadde bamuyita mamazaabu sayansi ate kirabe abaana nyoka mbabuulire ekintu kino kye mutamanyi abaana batwala nnyo obwongo abaana bazaaliddwa mu bikanga maama waabwe y'omu baba n'obwongo bwe baba n'obuyisayisanga bwe bumu obusa buba bufaanagana nero ogenda obalaba ng'ono kyakola n'ono akikola enkwe z'ono n'ez'ono z'oli kateebereza nga tata waabwe oli omu kati eyo famire oba tobaako akwagala nga wazaala abaana 15 omukazi omu oba musiru muba omu ku basajja obusiru olabye nti n'oli musiru kwe kuzaala abaana 6 abaana 5 omukazi omu oba musiru ekirungi ffe ewaffe ku kika kyewaffe teri yali akikoze teri musajja yali azadde mukazi omu kabe mwana kabe muzzukulu taliyo neyakatandika okuzaala alina abaana 2 era bali mu bakazi 2 leka naawe ate wakanaki bannyinaze nga sibalaba abansinga obuto nera alina abaana 3 mu bakazi 2 ekyo kiri muto oba okimanyi olaba abasajja be waffe bawangaala tebafa birwadde bafa myenge gyabwe nga bakaddiye abaana amakaaga 3 abaana amakaaga 2 agenda kufa ddi bwemusinikirako n'amannyo ng'agenda eri asanga mwateredde ng'enjala ebaluma nga mumwaniriza omusajja wate waalina okuba bazawo kyekireese obuzibu ennaku zino ekitutawaanya abasajja bejjeeko ki ekyabasajja ferajja waffe omusajja yali kasya ku gombolola naye nga buli gombola gye bamutwala wasizawo omukazi n'agulirawo ekibanja neera famire bwenso we ziri ffe bamuleeta ewaffe ebukulula bamuleeta ebukulula ku gombola yebukulula n'awasajja jja waffe n'azaalirawo abaana be nga 8 n'agulirawo ekibanja ne bamuwa transfer ne bamutwala ewalala naye amaka ge weegati wegali yavanga eno n'agendako eno omusajja bw'otyo bw'olina okuba naye gwe omusajja n'obeera bulunaku ng'olina okudda ewaka buli lunaku tolina lw'osulako wabweru abantu abasajja tebamanyi nti abakazi tebamanyi bwene ekyo kiruma abakazi naye omusajja wange oba nze yatomera oli mulabako nga otandika nawe okwebuuza nogamba mukama oba nze yatomera nze ali ewakyamu kubanga tasulako wabweru buli ennaku 365 zonna nga azisuze waka ati safuneyo trip ati sage gwe kanaku ng'olina okudda oba weebuuzabuuza muga comment section mutuyambe wama abakazi kituufu ekyo nti bw'omusajja oba owulira naawe oyagagenda asuleka ebweru oba olaba ng'olina omusajja atawera omusajja mutuufu omusajja awera ng'olina amaanyi g'ekisajja agawera teri mukazi omu asobola gasobola n'agamalawo naye abo abasajja abana abakazi omu amaanyi g'ekisajja gaba matono omusajja yeesiga amaanyi g'ekisajja taba na mukazi omu bano abaakulira ku nodoozi abaakulira ku bulubandi abo abapampa be bana omukazi omu omusajja eyakulira ku kidima nga w'e Masaka tosobola kugaa nti asobola okuba n'omukazi omu amaanyi g'ekisajja gaba mangi omukazi omu aba tagasobola abajja kukyawa mujja kwawukana gatwale baatuleka endeeremu then okomewo eyongeremu ogendeko ewalala abasajja bati bwe babeera naye bano abapampa ab'e Kampala amaanyi mukazi wange simugattika naye nga bw'oba olinayo omukwano gwo ng'alina abaana 4 mu mukazi omu manya kisajjasajja nawe yinza okuba nga njogera wano nga zaalako ebbali nkubuulidde obuzaayo emyaka 10 abaana bakwefuulire nawe mukombere nga Saibu nkutumiddeko ogamba otya bitambula bita best cuts emmenga awo bw'oba oyagala gula ennyama ennungi ng'olina emikolo olina pate mbaga birthday oba olina lumbe genda awo Emmengo ku best cuts butcher osobole okuba nga ofuna ennyama ennungi genda mu maaso
tubadde kuchimpozi anti mbuto buli musajja azaala mu mukazi omukisajja sajja muwolabira musajja omusirusiru bwe baloga ate abakazi baloga omanya bakuloga olina ozaala ebbali olina ozaalako ebbali negambuuze abakazi baagala ki ekinyini kye baagala omusajja awera n'akwana omukazi n'ategeera amaanyi ge g'omu buliri n'obakyankalanya n'amukyawa n'abeera ng'amumiisinga nga beekyanga mukazi oyo alina omusajja naye tunaakuwaana tutya omukazi bannanga alina omusajja owakabi omusajja wo twamutegeera ddi ali kuggoweka olina ofuna ekitiibwa nga bba waayenzeeko ne balaba amaanyi ge n'obasinga ensumika n'obakyankalanya ne bakyankalana n'akoma weewaka buli musajja n'abeera nga buli mukazi n'abeera nga agamba mukazi oyo alina omusajja mumulabirawo naye alina omusajja ngaawe omanya ekyo kyekitiibwa si tino ogende ng'osaasaanya nga bano ab'enda yenda nnyo funayo nga basatu bana babeere nga olina obujulizi naye n'omusajja w'abakazi bana naye abeera musajja n'ekitundu kati olaba kasolo omanyi kasolo essanyu lyaliko olwo minisita yakomyewo oyo omanyi essanyu lyaliko ovudde ne kuyami yalina omukazi we ow'ombwavu yamujja mbwavu n'afuna ow'amagezi akawanya bizinesi n'afuna bibebi kalewo ani bonna baagala ndowooza olaba speeches abawa basika attention ya musajja naye singa yalina omukazi omu singa akamanyiro akali awo kukamanyiro k'abakazi ke tulina omusajja alina abakazi abasatu oyinza mubuuza mbu soka oyogere kamanyiro k'abakazi ako akamanyiro k'abakazi ke tulina oyinza okwefuga omusajja n'obeera nga gwe yamuzaala be bano boowuyo omusajja wange tebagenda muzika ku kijja akamanyiro ako teebereza omukazi wakayanira omusajja omuziika nga yakazaala bakazi basatu singa aba yazaalamu waliwo omukyala gwe mmanyi baawe yafa naziika ne bamuziika n'amusibako nekufuru bamwagala genda kumulaba mulina okutumya ebisumuluzo ate tabeera kumpi n'amulogera awo yamuloganga mulamu n'amuloganga mufu abuuza ani abadde agendayo olina okufa obutakwerabira nnyo olina okufa n'oleka abaana nga bakaayana abo bazaala mu mukazi ono bakaayana bakayanira ebyobugagga awo tewali agenda kukwerabira mirembe na mirembe naye n'ofa maama n'abatuuza tuli munaana twala ne muggwawo ani agenda okwogerako naye wano oba oyagala bakwogereko wazaala abaana mu bakazi 6 ebintu by'omugenzi ebintu bya kitaffe yafa mu 2000 tuli mu 2026 naye bakyayogera ku kitaabwe yafa mu 2000 naye abaana yabera mukazi omu ofa ne bakuziika n'oggwerayo omulundi gumu talina akwogerako ebintu babigabana kubanga wabeerawo okuteesa maama waabwe yaba abategeerera teri kukaayana naye wano abaana b'ennajjeera bakayana n'abeekyali wajjala waliyo ab'e Masaka mwenna mukayanira apatimenti z'ekyanja oba ogenda kufa ddi kaseera ogenda kuba ku mimwa gyabwe ab'emunyonyo bagamba temugeza ne musala wano ogenda kuba ekibaya kye yagula e Masaka ogenda kubeera ku mimwa gyabwe bagenda kuba bakujjukira bagenda kuba bakolera zidduwa bagenda kuba bakwatagana ate abaana bo babeera bakola mu competition mwana wono yagenda ebwero ogenda abona nga bagenze babeera family ye oberolese legacy ne bagamba abaana bagende kati ku DNA n'ekya DNA nze sikiwagira DNA inakukolebwa nga nnanyini baana yabeekoledde DNA naye DNA ng'omufuta agikoze anti enkayana ziba zisusse buli mwana yenna gwe yaleka ng'akimanyi mwana we oba si wuwe mumuleke lwaki mukola DNA nga nnanyini baana teyagikola ebiseera ebisinga DNA ezo zikolebwa zireetebwa baana kubba banne kali ng'abaana bakale buli omu akiraba nti Swazi yaleta DNA kubba banne akiraba nti oli yakola DNA yayagala kubbaani naddola yatunda ennyumba waliwo omwana agulabira ddala ng'afaanira dda kafiro nga mutuufu mwana we naye nga DNA yamuwandula tebakikola nti lwakuba bagimaze bagikolako emabega n'agamba mu baana kati bagiddamu bagenda giddamu nze nali ku sayidi ewakanya abaana ba Kafeero okuziikula Kafeero nga ngamba tebamuziikula muleke naye ku lw'obulungi bw'abaana ne family omusajja we bamuziikule bamuggyako DNA bakebere abaana be kubanga abaana abamu baasuulibwa tebamanyi na kika kyabwe ate abakikola bakikola bagenderedde
omusajja alesa alina abaana 16 mwe abaliwo lwaki mwetumiikiriza ne mukola DNA gye bataabatuma yabagambako tuno mugikole ne batuuzawo ne batukozesa DNA ffenna gye tuli olanga si gye waffe ne bakitaffe nga nabo si yewaabwe ne bamala bagamba buli muntu akole ku DNA ku kitaawe ojasanga nga abamu tulina bakongo nga gye tuli si yewaffe nera omuntu yayita DNA asaana kukuba miggo leka naawe kutereza bino bya DNA bino bye byatandikirawo bino abaana agenda ganja twala abaana be ku DNA ne mugamba njabba ku batole ku DNA singa naawe okola DNA ku kitaawo ne baganda bo osooka kulaba ku bibye ne kitaawo ne mugamba nsooka kulaba ku bibyo ne kitaawo ne baganda bo awo nange ne kukkiriza okukola abange DNA oba toyagala totawaana lwaki okola DNA okulaba boozaala nga gwe gye bakuzaa teweekakasaayo tomanyi oba wammwe njagala bakitaffe bonna babakuŋŋaanye babakole DNA ojja laba nga jjajja omusajja mu baana 4 be yaleka alina 7 ekyo kyonkimanyi kyonkimanyi kiri kituufu okozesa abaana DNA abaana be bakuwadde olina weereetera okufa lwaki omuntu afa ng'alesa abaana 2 n'abagamba nange nina abaana 2 mu bakazi 7 ate n'amala okufa ate mwe abasigaddewo mbu tubakozesa DNA tukakase oli nanyini waabo yabakakasa kaayana ze zireeta ebyo bya bugagga nankaayana abaana mubaleke oba mupakasi yamumuwanga wa mupakasi kati waffe twakulanga n'abapakasi ewaka taabo tebazadde mu bakazi b'abaanaabwe abantu b'Masaka bonna abakulira mu maka gamakadde mwabeerangamu abapakasi abakiga abanyankole abanyarwanda abajjanga naye nga tubatya ba anko baazaalanga mu bakazi b'ewaka ate embuto tezibeera yinza okuba nga ndi wano naye nga ndi munyakole nga tebanzaala ate embuto teziba za muvuliri zebeereyo zakumbi naye omusajja yafanga ne bagaba ebintu bye family nesigala ng'eteredde nga teri kukaayana lwaki ennaku zino waliyo nnyo kukaayana mukole omusaayi bubbi bwayitirira n'abaana butaagala kukola kati olaba omwana yali ayogera nti simanya taata wange yazaala abaana banabo kafeero ku njaga gye yagalamu animo abo abayimbi bagendanga n'amala emyezi 4 ng'ali Masaka kyemugamba emyezi 4 gye Masaka teyazaalayo ng'ayingirira wano Kiboga wuuyo n'ayingirira Bukuya nakkirira Mubende olwamala bwati DNA nti abaana ekigendera nakyobola olwamala bati DNA eyakafeero bw'abaana abana bokka ne batunda amaka ge ne bagabana essente naye ne bazigabana bana kyali bakireese ebiseera ebisinga omuntu yenna aleeta DNA mu famire aleeta ekiteeso aba alina ekigendererwa ky'okubba ebyobugagga naye waliwo akaana ke mulabanga mbotofu taata we bw'aba yakalaba naaka abasajja abo alaba omwana nti siwe n'amuleka atayagala kyankalanya mukazi we akimanyi olumu mukazi we yalimu emikisa nakimanya nti no siwuwe oluusi tekuba kukyankalanya mukazi lwaki aba teyamugoba asirika ng'alaba ayinza okufa mangu n'agamba wayika weeyongereyo ennaku kati bw'aba yasirika gwe lwaki aba afudde gwe n'oyagala okuleetawo DNA abamwaleka yabagamba n'agamba bwenfa nga abaana bano bonna mubakebere aye naddala bamwanyinaza abo bassenga si bangu wadde naye kati nafuuka ssenga balina entalo ze baleeta mu maka g'omusajja kyankalanya abakazi bano mbuze ssenga singa saali mukazi singa ndi kitaawo kajanja kansi akazi mubaleke baba n'ebyo abasajja baba n'emikwano gyabwe nga bakuuma ebyama lwakuba kale ebyabwe byalinga byampapula si byennaku zino ebya audio mukwano gwata audio ozimuwana ku macanga oba tonna bakufa nobagamba bugambi oziriseemu nze munsi muno siinaamu besti nina emikwano mingi naye tisinaamu besti n'ogu era togeza kubanga nina ebbuba lingi nze siyinza kukkiriza kulaba besti wange gwempita besti ng'ate ali besti wa mulala mba sisobola kigumiikiriza kubanga nze mba n'omukwano edda bwe nabeeranga ne ba besti wange ng'amanyi buli kimu ono omusajja namuwako ono omwana siwo ono omusajja buli kimu mba kimanyi kale siyinza kugumiikiriza kulaba ate ng'olina g'oposinza omulala nti naye bestiwo kyekyo kyanja kuba besti saagala kuba na besti ng'ate besti wa mulala awo wali ebbuba nina lingi
kati nina ba friends nina emikwano mingi naye sina best bweyo nsonga kati osobola kutulawo n'ogamba mukwano guno omugambo waayi eddanga nkyalina best n'omubulira emboozi ne mugambo oyo tawera n'okwera ne mumupangira n'agenda naye n'amugezaako nze mukwano gwange mba mwagala nnyo n'okusinga oba muganda wange besti aba nnyo kati n'omugamba nti ono yandyako awera nawe ogenda gezekola nga wamukyawa nga omusajja namukyawa lwaki naye gwe engeri gy'oyagala sente azigaba naye nze sikolagana na sente nga talina maanyi ga mu kisenge kati gwe engeri gy'oyagala sente mugezeeko oyo ye besti gwe okubeera mugamba nina olubuto naye njagala kulugjamu kati nze omuntu gwe ngamba ebyama byange ebyo byonna ate musange nga naye alina gwaposti nga nze buba nina lingi sobola bikkiriza ebyo bagamba enkya audio zo zifulume nkwesiga ntya ng'olina omulala olina kuba wange nze beso wange alina kuba wange simusheyalinga kati olw'okuba sisobola kubeera buyinza ku bantu neŋŋamba ebya besti kambyesonyiwe mbeere na mikwano ebyama byange nfe nabyo relationship kati ekira relationship yonna ekyankalanye friendship n'ekyankalana ne bayomba omuntu yenna alelizinga audio yaba omukyamu bwe kasoolabanga ng'omuntu alikodi teri muntu akeera ku makya n'alikodinga mukwano gwe n'alelizinga audio nga teyalina kigendererwa kikyamu eri muntu oyo by the way luli kweri wiiki okimanyi nali tiimu Zubeda era nga musaasira nnyo naye olunaku lwe yakutte n'ata audio za Sugar we nategedde nti ye yennyini ye musota era buli kati amuvuma akanze sisobola muvuma mba ku side ye oli ku side buli avuma Zubeda buli amuyisa mu egaali teri mukwano gwa muntu asobola kulikodinga muntu nga mukwano gwe byaddala kinkubidde mwami gundi nebeba eyina otolikoda nga zokka tozirelizinga ojjamu audio ziva zitya mu ssimu zo ne zigenda ew'omulala ddala ng'okimanyi oli muntu mulungi kitegeeza alina ekigendererwa from day one ate tosobola kuba muntu mulungi ne weekengera omuntu gw'oyogera naye nti mubi kandekodinge buli kyakola kitegeeza kubanga baayogeranga ebintu bingi naye singa yali asobola olikodinga naye singa audio aziina kitegeeza nti bwe mwawukana wano n'omuntu oyo bwe mubeera walala kawungeezi nga muli ku fulasika ya caayi omunene nga mutandika ne mutandika yayogedde bwati naba tokawulidde kano yagambe bwati kino yakwogeddeko bwati ate abantu abazibu basinga okuleeta emboozi ate mu maaso abantu ababa bazibu olaba kati Sugar alina ekizibu kimu nti ayogera nnyo bambi kati nze omuntu nze ayogera ennyo nze asobola okutegeera nti Sugar ayinza okuba nga ye mutuufu kozi bw'oba oyogera nnyo bantu bakusalira mangu omusango Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivo kati sina ngeri ngamba abantu nti Sugar ye mutuufu naye nze ndaba nga Sugar ye mutuufu Sugar alabika bw'ayagala omuntu amwagala n'omutima gwe gwonna kati ye teyakimanya tolina budde bulikodinga tolina na budde bukola ki Sugar ye alabika teyakimanya tiyasooka kufuna nga gwe kiwafuna n'ogamba ba best bano naye abasooka kintuusaako kati naye ategedde neŋŋamba I have friends zenna mikwano gyange benjirawo omubiri naye nti besti sikiwa nti naye anadda nze waliwo omukwano wange yali besti wange nnyo nga tulina gwe tugeya n'awaayo audio yange neki okwawuka nenzitegeera nawuli nanvuma ne gw'oyita mukwano gwo audio zizino n'azinsindikira saamunyega saamuyombesa namukola ekyo kyennyini naye yali afudde alina akakazi kaalya nga bw'akageyeena ewange kyennyini kye yankola nange kye namukola awo ne twawukana nga era tetweyinaako wadde ennugu buli omu yasasula munne awe navira kuba besti waddira audio naawe n'omurekodinga era akawala kalina okulaba kagenda kuva bweru kakomewo akalye n'okaweereza neŋŋamba nti ono akubbawo bina akakadde ke yakolerako tagenda kasasula ng'ali kubiŋŋamba ne muforwardingira audio
najjanga ne mugambo jikira musasula kinene kola revenge ze revenge tuli tuti ngo musasula kinene nze nkukola ko revenge mu budde obutufu musawe entufu nze bebaga basimanya okola revenge kibi is I believe in revenge era nkola ekintu manya ngokyali nange kumpi kozi kinkola ove ogende wala wesikulabira mba nina okusasula mu mbeera yennyini mu budde bwennyini oba nze nsobola okukola ko revenge after 10 years. I believe in revenge ze buli muntu yenna njya musasula eyankola ekibi kujja ko nga saakutegeera bw'oba wanjogerako ebigambo nga ndi mu mbeera mbi nja gikulinda ng'ogirimu mbikoogereko ojjo ŋŋambe nkujjukize mu lunaku ate mpandiika nze muntu awandiika buli kimbaddeko olina notibuuku olunaku lugenda ne ŋŋenda kati bantutte mu nnaku kino ne mbiwandiika n'ennaku z'omwezi n'essaawa neero ojja n'oŋŋamba Fiona wankoze ekibi bwe kiti ne nkugamba ojjukira ennaku z'omwezi bwezi ne wezi wankola kino n'onkaabya amaziga geego ge nkusasudde ng'oli mugakaaba gennyini ge nnakaaba nze obwongo bwange kika kye kinsibye n'embwavu I believe in revenge nkupulaningira teri muntu yali akoze ekibi n'agenda kirini taliyo after 10 years nkusasula oyo yenze nzola nze ndwawo olumya abantu nze ndwawo okukola ekintu kigendera okulumya omuntu neera wonnumya bakimanyi bakirozezzaako abandi okumpi bakimanyi era waliwo omukwano gwange asobola okugamba oyo ajja kukusasula era nkusasula nika tosobola kudda ng'onyumiza bestiwo nti gundi yandidde bw'ati nabwa oba tobeera na kisuubi kati wonyumiza bestiwo nti wajjeemu olubuto lwa gundi tobeera na ssuubi likamba nti ayinza okugenda naye namweddiza ne bwamweddiza abeera nze mukwano gwo kati kankubuulire oyinza okuba n'omusajja ng'oli besti wange kati obudde bwa besti ewe nabeeranga ne babesti obudde bwedda kati noŋŋamba genda ongezesa omusajja oyo oba njagala ne ŋŋenda omugezesa nemwagalira ddala nenkomawo nenkugamba nga nagenze mugezesa byannemeredde namwagadde tegeeza oyo omusajja si mutuufu tumute mmwe ne bestiwo ne mukkaanya oyo omusajja ne mumuta oyo ye besti bino ebisigadde bya kiyaayi akuba nandikuwedde ekizampulo wakati omukazi mufumbo essaawa zino yafumbirwa naye nalina besti wange nga tugenda ku eyo levo ne tugituukako eyo kati era oyo bwe yavaawo kati ali bize tekyalina budde biki okufuna besti omulala gwemusobola okukola naye ekintu bwe kityo besti wange ng'ajjamu olubuto nembeera naye ku kitanda nga bbaawe tamanyi n'agamba nje ndo wa Fiona mu kyalo naye nga nnaku ezo akyawona ndi wa Fiona mu kyalo ng'olubuto lwajjemu si lwa bbaawe wa musajja mulala ate nga mufumbo omukazi mufumbo kati ng'alina okulimbawo oba nafiiriddwa senga kati ngeri abantu bange gye baafa ennyo tudira ku abo abaafa gwe nemubika ndi Masaka kumba ali wange naku 3 awona n'omujjanjabe nawe n'omala ennaku 3 nga tokola n'omujjanjaba naawona ne mugula amatooke n'emiwogo ekibuye n'addayo sokoleke mama yaweereza n'addayo ewa bbaawe ng'ateredde bulungi oyo ye besti ye omuntu oba n'owabba mukazi wo mujja w'obutwa n'afa nojja n'omugamba okimanyi Fiona omukazi onze yamusse naye n'omuwerekerako mulumbe ne mukaaba bulungi nnyo ne musaavinga emmere naye ng'okimanyi besti wo ye yamusse ate ne kisigala wakati wo naye oyo ye besti ekyo kye kitonde ekikazi oyo ye besti ate nze I can go up to that level nze ekyo nkyekakasa eyo level nze ku mukwano gwange eyo level ngituukako tukutta neka besti tokyayina andi kati nze nsobola okukikola naye ofuna omuntu asobola okukinkolera awo wali obuzibu babesti baveeko kati besti nze ninayo omukwano gwange besti akuvaamu kati nze ninayo omukwano gwange yabba kampuni miliyoni 5 kati nga nina omunoonyeza abantu abalina omukuba atiriko omusaayi kati nga wona abango olina byogenzi byakuwadde okutuna olina kikampuni kyokolamu ewakya sabbuuni kati ng'olina okumawona essente kati nga balina ofuna ewantu wobakuteegera
bakukowe bakubbeko sente nenga ali kwaba bagenda okukuba ne sente ozikukuso zitwale wantu goberewo nga balina okutaako ebibale kati ng'abantu no bafuna n'ekifo okukubira seka byanfuna oyo ye best mundeke nebadde zibe ennaku zino mugenzeeko out mwekubidde amasimu mbu best best bebedde bayitanga munywanyi nti oyo munywanyi wange munywanyi tebakyaliwo naye ntegedde gondi black sugar ye kiri ekya best ekituufu kyalimu akiina ayagala kiri kyabadde ng'ajja ne munne ew'omusajja ne beebaka namuga weebakaawo naye neyeebaka eri ng'awulira nti mu butuufu munne nze bwe mba ne mukwano gwange naye mba mu relationship etya tosobola omusajja tasobola kuŋŋaana mukwano gwange tosobola mb'oyo simwagala nga mukwano ono si wuwo funa owuwo tosobola kuŋŋaana mukwano gwange nga ndi mu relationship no ndeka zamanyi gye nvudde onsanze naye bangi bonna bandesse nabo tugenda ne tonywa naye omusajja ali akuŋŋaana kati aliwa yagenda dda ate nga ffe tukyali babiri kati nga mujja nderizewo gye njagala okunnyonnyolamu ensi ndage nti black sugar ye mutuufu naye siina ngeri gye nkireetamu olw'okuba mukazi wattu ayogera nnyo kati olina ngeri gy'ogamba bannange yokkala kati nze alinga ye nze asobola okitegeera nti mutuufu bali bankwe be yalina kati nze nga nze nsobola omuntu kasita recordinga yes abantu tuba n'emikwano gyaffe ne tukola ebibi ebisinga yes kujjamu lubutono nze n'obaba mukazi wange nenkizuula nti buli we twogera naye arekodinga nenkizuula bamba njogera naawe ng'olina disappearing message nenkuvaako nenkwesonyiwa lwaki sisobola yakubira bukubizi direct nze nina engeri gye saagala nnyo muntu lwaki oba oteekamu message ziveemu ze njogedde naawe nga ddala oyagala twogere babiri somaya byo viewers oba onneesiga lwaki oba ompeereza viewers tulina olugambo lwe tuliko ate ompeereza viewers awo mba nkuta ekiwula sikyalina nnyo mikwano kubanga abantegeera batono era nze nina emikwano gyange egya P1 kati nina mukwano gwange gwe nanobya mbufumbo ne muleete Saudi ne mutwale Saudi ng'ate ne bbaawe mukwano gwange jukira bbaawe twasomanga naye n'omukazi twasomanga naye bonna nga njogera naye ng'enkweze nkola mukazi wano be tazimanyi paka we namunobya ne muteekamu paka Saudi ani ono naye ne munobya mukwano gwe omusajja mukwano gwange n'omukazi mukwano gwange bonna twasomanga bonna bo ne beewasa beeyagala kuva mu senior 2 kati bakuze omusajja ayenda ambuulira ebizibu byasanga mu bufumbo nga mugamba tunobe n'olunaku lwe namunobya naweerezaayo emmotoka ne muconnectinga ku emmotoka naye ng'omusajja tamanyi awo nina emikwano gyange gye twasoma negyo P1 kati nga Agnes Nambazira nasoma naye kuva P1 katugenda tukaddiwa oyo amanyi byosobola kukola nera obeera omunyumiza emboozi nomuga mwana gajaga awo n'obawo ebyabwe nga kituufu kye wakoze abakumanyi negina emikwano gyeno ate oba kigambo munywanyi wange tebakimanyi munywanyi ye yadda mu besti oli munywanyi wo besti abeera gwe nga gwe yeye temulina kyama kibeerawo wakati awo kati abo abantu be bati bazibu bakusanga ng'oyinza okuba nga omulina nga besti kati ongamba otya nti gwe munywanyi wange tusobola n'okuteesa ne tuwa omuntu obutwa ate gwe naawe olina omulala munywanyi wo g'opostinga zeri ebbuba basi lisobola obeera otandise okunekengera nti nzo kigambo mubeeranga munaana awo mwena mubeeranga munaana nga muli babesi ate teri relationship esukka abantu babiri friendship eba teriiyo tuli munaana ffena tuli babesi tekiriyo tekiriyo mbujje simubeera mupretendinga naye omu bw'avaawo muba mugeeyo omulala nze wenyimirira we bageya mukwano gwange mba nnyimukawo nkusanga busanzi ng'omwogerako ne nkuweerawo nga sitegedde emboozi evudde ku kinene empula gya sirinya Saara mu mboozi yammwe ne nkuweerawo ebibyo ale kati oŋŋambye mbu mujja mugeya nga wendi so kati yeyo embeera olaba nti ono Sugar bambi yali ku kituufu
naye mikwano gye engeri gye baavaayo ennyonnyolako aye Sugar naakola kino aye no Faye naye naavaayo naye naakola naye Faye alabika yategeera ensobi ye kubanga yasirika naye interview gye yakola ate ng'alaga Sugar ye mukyamu naye ate ng'amazima agamanyi naye we nalaba Faye ng'avuddeyo bw'ati ayogera n'entegera kati bano they were just against Sugar naye nga Sugar tamanyi Iggo kimanyi nti abaana abawala naddala abatava mu zibbalo mu balina ebizibu bingi nze nkigenderedde waliwo bagaayi baatwalanga abawala mu bbaala eyo nga bayinza okuba abalenzi nga 3 kati bagamba abawala balinga nabo bajja omwala najja nga alina abawala nga 3 omulala najja nga alina 4 omulala najja nga alina 3 kati ogenda kusanga nga abawala basukka basinga balinga mu times 2 mu balenzi nga bagenda nga banywa omwenge saa nga 8 baddayo kati nga beegabanya bali 3 kati bano gondi tujja kusula ewa gundi tujja genda tusule ewa gundi tujja genda tusule ewa gundi kakana bonanga bemazeewo bayawukana buli omu oli bw'alaba munne teri olaba yo sako yabo ate abasajja ne bamaane sako yabo mbono mukwano kasuku mukwano gwa Zubeida ate mukwano gwa Nalongo Kitone sima ate mukwano gwa eyo na fake friendship te wali ayagala munne bonna tezola kungadize ndi mukwano gwo nyate nawo linawo oli mukwano goli they are just business partner nebe itaba mikwano bona bakola business yemu ne they are not friends tebaita friendship kikunyonyede kitegeeza nti oba ne mukwano go ng'asobola kuzibira kyama naye abenako zino bawoza nti tebasikabada bogwa bikulemeredde anti awo taba bestie nze kyenkugambye ku mukazi yenna ekintu kyoyagala kibeereko nebbuba omuntu yenna osanga omusajja ayagala emmotoka ye nze nabeerako n'omusajja n'aŋŋamba emmotoka ye ogwa ku accident nze lwakiri ngwa ku accident kibuuze bamuyita ng'omusajja ayagala emmotoka ye Silver Kyagulanyi ye ng'akugamba omukazi gwali naye agwa ku accident naye ng'emmotoka ye tegudde ku accident Silver Kyagulanyi yo laavu gy'omuntu gy'aba alina n'ekintu Silver Kyagulanyi nkutumiddeko Silver Kyagulanyi emmotoka oyagala kutwalako waakiri akuwa ssente olinnyo ogende otuuke gy'olaga naye nga kubanga akimanyi tasobola kuleka ku kkubo nagamba mama Zaabu ogenda Kampala nti engenda Kampala kyokka muli kyotera nagamba wano bwe batwalira mmeka nti mitwalo nga 3 ajjayo 5 ng'agikwanga gamba linnya ogende naye nga naye akola ki kubanga atunudde engatto yo obedde oli mu bisooto nagamba takuyingiza mu mmotoka yajagala nnyo okusinga kino kyoyagala oba olina kibeerako nebbuba kati nze emikwano gyange njagala nnyo oba kinzibeerako nebbuba kati mbasobola kuubira engeri gye saakuzaala kati nkwesonyiwa nobeera friend naye nga toli bestie okitegeera kati awo ekyo wekirina okuba kati bano bona mbuze ndi mukwano gwo ate n'oli mukwano gwo simanya n'oli tuli baana bo namusa we have a circle of 6 you are just fake ze waliwo ekibagatta either mukula abasajja oba business oba muyigatta bulogo mubeera ku masabo naye nga you're not friends you can't be 6 best friends tekiriyo they have to be 2 best friends teriyo 6 teriyo 3 n'amasabo gagatta abantu ne babira nga mugenda kubasaba baganda nga kyekibagatta oba obukundi bwola buba bulina ekibagatta either business oba kati njagala nkulaga nga olaba Infotrust ne Jebi no Infotrust ne Phoebe twanga they are friends nyonyo balabala bakwano baabwe naye nga si nnyo nga buwe bali ukitegeera for them they are bestie era sola kusanga Infotrust nga alina omulago ayita bestie alina emikwano mingi netaliza ayita Phoebe bestie ne Phoebe naye ayita Infotrust bestie naye kati tolaba nti tebalina nnyo bizibu kati tosobola kuŋŋamba nti mbo Mirembe yabadde gundi yabadde taki n'agamba mu gundi sookoleka akanako kasooka kaleke kufuluma mbw amale kudda mukafu kati Mirembe ne gundi ne Happy Home they are besties nera olaba wano bebegattagattako bano they are just their friends but bestie we
kati ne bwanoba owulya nti ne bwanoba agenda wono ovu ekisimanyi oba kituufu ebyo kye bayita bestie muba n'emikwano naye nga they're not your bestie okitegeera naye ba bestie bakakati kati osoka mbono mbadde nga maama we kati nga Zubeda ku myaka gy'ayina n'ekitiibwa abantu kye badde bamuwa ani agenda okuddamu omwesiga omukubira essimu ng'alina ekizibu ng'atadde audio za sugar ani ajja okuddamu omukubira kano nkalekera basajja omusajja yenna bw'otegeera nti mukyala we alina bestie mulye kati nze kankubuulire nemba n'omusajja mba ndi ne bestie wange nga bestie wange omusajja ne wamulya nera bestie wange nsigala naye omusajja tanjawula na mukwano gwange nze omusajja emizimu egiva ne gigenda gitambulira mu mpewo giringa ati omusajja mizimu nze era togamba ojja kulya mukwano gwange munkyawe mukwano gwange mukwano nedda yawe tuwegata ne tukugeya okujja nga mukwano gwange yeesiriwaza by the way waliwo omusajja wange yali mukwano gwange ate mukwano gwange nanyigira naye nali njagala kubira mukwano gwange tubeere ba mukwano osigale otulabe nga tuli ba mukwano kikulume olwo gayi gwe mmanyi yalya mukwano gwa girlfriend we kakati ne bakitegeera oli n'akitegeera nti ono yakola ki era ndowooza baamugeya kugeya atambuza kinnaakati nga bwakubira Monica nsanga ku green card nga Monica ajja aba atuuka ne Daisy nga naye atuuka yatuuka ne bemutama n'agamba wekava ku bayayi olya bestie wange twekubana n'okwekubaana ne tukusaba ssente ezikumalako emirembe n'obeera nga tokyebaka onoonya ssente ne mugamba musabe eyo abiri nange nga bwe musana tuzikusabira kumu n'oggwamu akajanja oyo yenze yabannange abwenzi mubuveeko naye omusajja yena bw'owulire bw'otegeera mukyala wo ng'alina bestie we lwana nnyo ekyo kya bestie kiggwewo kubanga bazibu bakupulaningira kirala bakupulaningira bulamu kuggwawo balaba ebyobugagga bagamba oyo kati bwawasa enkya tugabana enkya oyinza okuwasa nga bakuyiiyiza kati bestie mukyamu nnyo ku mukyala wo olina akasembayo sina kasembayo okujjako kugamba abasajja nti muzaaleko mu bakazi nga bana bataano abakazi musajja muzaaleko ebweru musobole okuwangaala ekitegeeza nantume yali mutuufu omusajja ategeera olina tozaala mu mukazi omu n'abasajja bennyini bakimanyi n'abakazi bennyini bakimanyi naye ekibazaza mu mukazi omu aba talina ssente omusajja azaala mu mukazi omu aba ne zino eiza aba mwavu amanyi g'ekisajja gaba matono ng'atya okuswala bw'anaagenda ewalala gakambereko ne yamanyira maama akasundo kange oba si kyekyo baba baamuloga kisajjasajja teri musajja aliko oligino ayinza kuba ng'alina emyaka 45 ng'alina abaana mu mukazi taliyo mweraba naye oli musiru